Gye buvuddeko abatwaliddwa ly'abalwadde b'emitwe Butabika bafulumya alipoota eraga nga abalwadde b'emitwe beeyongera buli lukya nga ku buli bantu 10 wakiri 4 ku bo baba balina obuzibu. Newankubadde abalwadde bangi babasawo abalina okubakolako batono nnyo ate engeri gye kiri nti obulwadde buno bulwawo okulabika kiviiriddeko abantu bangi okufuna obuzibu okubuwona kubanga bagenda okugenda mu ddwaliro nga kikeerezi. Kati olwaleero bwe babadde batikira abayizi abakuguse mu masomo ag'enjawulo mu bulwadde bw'emitwe ku ttendekero lya Butabika School of Psychiatric Nursing, abaliddukanye bategeezezza nga gavumenti bwe yeesoliddeyo ogwa Nagamba okussa abasawo ekika kino mu malwaliro gaayo okuviira ddala ku byalo. Ekizibu kyatukyalina nti wansi nga districts tezinnafuna busobozi kutwala abasawo bano mu malwaliro gaabwe okuba nti bayamba okujjanjaba endwadde ez'emitwe. So tusaba gavumenti era mu kabineti eyo twongere ssente mu mental health. Okusinza ku Harriet Kwagala akulira ettendekero lino, abasawo bano beetaagisa ddala mu bitundu eby'enjawulo kagabe masomero okujjanjaba abalwadde b'emitwe n'okubazuula ng'embeera tennatabuka. So senga bano abasawo tusobola okubatwalira ddala mu community ne babeera nga bajjanjaba abalwadde mu community ne babeera nga babuulira enjiri eya mental health. Ndowooza tujja kubaako ne we tutuuse mu masomero nawo buli omu n'ategeera abasomesa nga balina ebikwata ku bulwadde bw'omutwe n'ebikwata ku bulamu obulungi obwa mental health. Banira bategeezezza nga n'abasomesa basomesa abasawo b'emitwe bwe bali abatono so nga n'abakugu mu kujjanjaba endwadde zino tebalabika, ensonga eyitaaga okutunulamu. N'ekirala omutindo gw'abasawo abasomesa abasawo abajjanjaba abantu abalina obulwadde bw'omutwe oba abasawo abaziyiza obulwadde bw'omutwe era level ekyaliko wansi. Senga tusobola okubasomesa nabo ne beeyongera paka ku diguri era wajja kubeerawo okwo enjawulo. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebya waggulu Jesse Muyingo agamba nti ebizibu ebiri mu bujjanjabi bw'emitwe babumanyi nga nabwe ekityo nga gavumenti bagenda kusala amagezi okubayamba. Batono abasomye courses ezo aye n'ebyetaagisa bingi ng'ebimu tetunasobola bifuna mu masomero gaffe. Ono asabye abatikiddwa obuteesiba ku kyakunoonya mirimu mu malwaliro ga bibuga mokka wabula beyone n'ebyalo nti nabyo bajja kufunirayo emirimu. Ate bwe baba bagenda okukola bakole professionalism bw'obukugu babeere n'omukwano eri omulwadde. Olwaleero ge gabadde amatikira ag'omulundi ogw'omusanvu ag'ettendekero ly'e Butabika School of Psychiatric Nursing nga abayizi 423 be batikiddwa mu masomo ag'enjawulo 169 balenzi ate abawala babadde 254. Yusufu Kalule nga yanywedde mu banne akenda omwaka guno obuwanguzi bwatuuseeko abwebaliza Katonda. Obuwanguzi buno bwesigamye kuye. Neebaza gavumenti ya Uganda okumpa omukisa guno kubanga mbadde nsomera ku gavumenti era Minisita Maama Janet Kataha Museveni nkwebaza webale nnyo olwa ministry yeeyo. Priska Namulema agafeeyo o Spark TV. Thank you so much.